bana after a long time bana Uganda mbabuzaako nti mwasibye mutya mwasuze mutya mu kaseera akatali kangu nnyo nga twakayita mu mbeera ya kaasa mmeme ey'okulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo neneebaza abo bonna abaatuta obuvunaanyizibwa ogenda ne balonda mu mbeera yonna era neneebaza bonna buli yaparticipatinze ebitongole by'okulonda no mata biki ebyavuddemu neze embeebaza ebyavuddemu tujja byogera luvannyuma naye nsaba okutegeeza nti ndireyinzemu katono okuyingira semba buli kitokota kiki kaluluka LCs n'amagombola bachairman ne bakansala njagala okutegeeza amagye gayingidde dda mu field emiggo gikuba amasasi gakuba wenjogerera kati kye abadde yesimbyewo ku bwa meya wa Mwita Kanga William Musembule Town Council emotoka ye kubiddwa yonna neeyibwa ebifaananyi ngenda bikuwa abaana basatu ababaddemu bamukubye essasi mu kabina babalanga ki ekiri essembabule ndudde nga njogera abantu balowooza si kwogera bwogezi mukulu kago gwe nti twagala nnyo okwogera niyo oyinza okugamba sembabule teri mu Uganda eddakiika zemmazaawo wabweru abaana masimu honorable tukole ki eri wanifa waliwo munnamagye yeesimbyewo gwe bali mu kugira simanyi baagala kugezaako kulaga mwami Museveni nti sembabule ye NRM naye bakikoze bubi nnyo nali mmanyi nti bakikola walukumba ka parliament nekiggwa ekyamazima kyennyamiza abaana bakansala bwemba ekirungi radio 4 tambula mwina agasake ye waffe mugamba akubuulira ekigenda mu maaso kyannaku nnyo kiswaza akalulu obulune kabatandi ntu olutalo njagala nkuba ebyokugamba eggwanga I'm short of words to say naye ekiri sembabule kitokota mutuku sembabule town council Matete town council erwa ebitakuli drone zifuuse drone just mu kalulu k'obwe LC3 chairperson ne ba councillors so munansasira okutandikira ku note eyo kubanga mawulire gannaku amagye gayise sembabule gali mu kuba abantu mboko n'amasasi ekirungi omwana akuwa ebifaananyi bye bamperezaawo emmotoka bagikuwe bagiye abaana babatutte mu ddwaliro nga bayiika musaayi mu kalulu just akobwa kansala kibi nnyo so mbivumirira ebikolwa ebyo byonna mbivumirira otegeddeko akiri emabega kino otegeddeko akiri emabega kino wanje otegeddeko ali emabega wa kino okuyungula abasirikale bwaki twogera ku basirikale sembabule gye mumanyi yewali basodo yewali first family yewali basodo yewali ba Rashande naye bino tebiri mu constituency ya Rashande lolus effort bagijoininga abantu abasinzo tuleetako effujjo honorable Anifa Kawoya honorable Anifa RDC mumanyi sembabule efuuse ekitundu ekitagasa twakubidde enduulu teri addamu naye nkyogera ano ku radio 4 nti wanaabawo ekibaddewo sembabule tebanenya abantu people have been suffocated okuva akaluka obwempi njagala nkulu abantu badde tebakyebaka drone zikyayitamu zikyanoonya abantu ekiro basuze batawaanya abantu besembabule beebuze baakola ki what did they do bw'obanga ddala olonza nze abamu twabagamba abaana abamu babivaamu abaana bagana edda honorable katulabe ekinaddako naye essaawa eno abaana mbagambye mubaviire kubanga akalulu bakesonyiwe kati bakole eki what should they do bagobye abantu ku polling station bakutte bayiwa mu buyiyi baaligobye ne batakuba not a shooting kiba kimalamu amaanyi bannansi kuba njagala nkule gwotugamba tugoberera amateeka abantu bagende balonde abantu matches stand up ere badde wansi nnyo ndera mbadde sisuubira amaanyi ago agaggiddwayo leero wano ku kalulu kwa wansi kubanga bakitegedde nti abantu banyiga mu buli obulo obulala abamu ne babivaako naye abamu ne bagande kana akatono akamu nako tukabammere ddala so kati embeera eri esembabule ntegeeza eggwanga bino ngenda kwongera obyogerako wonna wengenda okulaga because this is the only platform that we can use ffe twekubidde enduulu ku poliisi esembabule tukyalina kyoyinza kufuna tekyali bwenkanya kati oli yeebuuza oloopewa okole ki nsaba okutegeeza eggwanga mutusabire as a country nga tuyita mu biseera byakalulu nzikiriza neebaze bannamawogola abatulonze mu bugubi abakoze omulimu ogwo batulonze mu mbeera yonna I want to thank them naye tusabire eggwanga lyaffe Uganda buli muntu gyali nga tebinnatuukawo ofukamira osabe okulaba nga tuba n'eggwanga erimu Honorable tukulisayo mu kalulu akakubanga ennaku z'omwezi 15 tubadde nzija nkugoberera engeri gy'obadde ojja otambuza ensonga okuva akalulu ekaggwa munnayuganda olwaleero mutemaatemeremu mu bumpimpi akalulu kakuyisa katya onkoze bubi kangave ulyambukanga banti ndowooza kuba mukulu kagugu onkoze bubi walibadde nga ntina mugakulikayo mu lutalo if there is anybody era njagala mbategeeze buli mwakuza nena muganga oli mugumu kubanga bwe siigume
abaana abalala n'abantu abalala baalitidde nnyo bino byenkunyumiriza nze bye nayitamu mu kalulu ewaffe Mawogola omwezi mulamba nga tunatandika kulonda nga tetusula mu mayumba akalulu kakyuka ne kafuuka mu lutalo Essembabule akalulu k'Essembabule lwafuuka olutalo oli bwe mubuulira nti ewaffe wali ogamba nti Barracks bagisengudde ne bagitwala e Mawogola nga toyinza kikkiriza ekyasinga okunnuma be baana ab'omu kitundu okwambazibwa engoye z'amagye nga si basirikale ekyo ekintu nkyogeddeko nnyo naye ekyo kimenya mateeka omuntu okwambala ebyambalo by'amagye bazze bakwata abaana nga si munnamagye nga bagamba n'etteeka lyakyusibwa erya UPDF amendment olijjukira bulungi nnyo okukwatako n'ekyefaananyiriza okuba ekyambalo ky'amagye olwo nga bakutwala mu kooti eri eyekimpatira gye twagaana eya court martial saawa eno njagala okutegeeza Ssembabule ifo oyinza ogamba baffe tewali mateeka gafugayo mu kalulu ke bwali bayita aka parliament aka president ne ababaka ba parliament olwaffe lwafuuka lutalo very highly deployed nze ekyasinga okunneewuunyisa nti nze mubaka wa parliament yaloopa ku poliisi ensonga z'okulumbaganyizibwa n'okukolebwako effujjo n'okumpamba poliisi neetabaako kyekola up to now siddibwangamu keesi ezi zonna ze twaripootinga bakuwamba bannayuganda mbategeeza nti nze buli wendowooza ku kyantukako ku lunaku lw'okulonda saagala munnayuganda yenna akiyitemu olunaku lw'okulonda kyali kizibu nnyo namugogaba appointment letters mu field ekyokubiri ekyo baali kitulemesezza naye toyinza kukwata mundu ne zidroni nga zisibiddwako ebiveera ku number plates n'emmotoka za buyonjo n'ogoba candidate kilometers nga 2 n'ekitundu ng'emmotoka zigobagana ng'abantu baziraba eringa firimu bangoba okujja mu kitundu okuva mu kitundu bakiyita kasaana manyiwo kasaana bayitawo ku movement ne bangoba mpaka bwe twatuka Matete Town Council nze ekyanzigira mu bwongo nagaana okuyingira amaka g'omuntu yenna kubanga bakuttirayo nga tewali bujulizi nagaana okugenda mu kifo kyonna ekirimu abantu abangi kubanga nali nja kufuluma mu mmotoka era oli asobola okukola kyakoze nga tewali gwe bayinza kugamba nti ono yakikoze naddukira mu kyaki eyo ye parish yaffe ye Matete Town Council abasajja tekyabagana kuva mu mmotoka na mundu ne bannumba mu kyaki nali ne kansala gwe bayita mundu nali ne kansala gwe bayita Uzairo ne driver twadduka mu mmotoka ne tuyingira tetwali muyange definitely nze omwezi nga ubalwe weeks 2 mu kalulu okozesa emmotoka ezange kyakoma ngolero bw'okozesa eyo ono enkya okozesayo linkya n'okozesayo nga lwaki okola ekyo no anti threatening omukazi kati nze okuntiisatiisa kwatandikira mu kwewandiisa kubeera bwe nnewandiisa buli omu yeewunya namuga yeewandiisiza embeera yonna yateekebwawo okunnemesa okwewandiisa naye nga bano bennyini bannaffe ababitukola ab'enarem bakugamba Ssembabule teri nuupu Ssembabule teri nuupu kati waba nga tewali nuupu bano bannamuga mwali balesse odduse mu kyaki nziruse mu kyaki abasajja bayingira n'emmundu mu kyaki baakasuka buli kyali mu kyaki ekimu kitwasangamu ku bantu baasookera ku bakansala bange ne bakuba kati bwe twadduka nga bumanyi omuntu anoonya okwekukuma twagenda mu busenge bwa kyaki eyo bagizimba pati ezimu zagwenda ate zinnaggwa eyo yennyini gye twekukuma gye baatusanga ne tuwanika emikono omwana n'agamba munembu shoot ng'atunuddemu nze bw'ati namuga shoot omulala bwe yajjira simanyi katonda kyandiko namuga please don't nemutunuulira nemugamba do what you want kola kyoyagala yagamba shoot ngagamba munne akube essasi onamuga please don't ng'emundu etunuddemu honnale bunnamugga please don't nabatunuulira abavubuka abo bwenti bino mbyogera myself naye ebbanga lye nalopa ku polisi byonna nabikola tewali kyankolebwako kaakati bwamala okukwata bano bakansala bakubyekubye olwo ng'abantu beetoolodde kyaki beetoolodde ng'olinga alaba firimu ne bakwata bakansala ne bateeka mu drone kaakati nze tebanzijaawo ne bagenda mu motoka ne bajjamu bye bajjeemu ne bagamba nti baatusanga n'obululu nakubira bwe natuuka nga bajjamu ebintu ne mugamba totwala simu zange zirekeewo ne babba ssente ze babba bakwata musozo ffe ne batwala ne bakola buli kasasiro ne babitwala ku poliisi kati nenkubira RPC Regional Police Commander ow'eryantonde gwe batuwa kwaffe batuwa sub-region ne batujja ku Masaka ne mugamba nsaba ojjo nyambe ompe kuseki ontaase onzije wendi RPC yajja naye bwana mukulu w'ekigo yanga honorable mbadde nsaba otuleko wano ku dining ndozanga alaba omanyi omuntu okubanga owunze nentulakaawo RPC nankwera nga honorable nze namugamba mbadde nsaba ompe mwakadde mpeweeremukko nga mpulya siyinza kikkiriza so bwe twatuuka ebyo nebyo nga biweddewo nengenda ku poliisi RPC we yajja nemugamba ndi safe father namugamba mulekeewo wano nenkubira my husband
ne bajja ne bannona awo wennali kati ng'omutima gundi ku kansala omugo bakuba ennyo bamuyita kansala mundu bamukuba ne omutwe ne guyiika omusayi nnyo kansala mondo kansala mundu ye speaker w'eggombolola y'emitete okay. ne tugenda ku poliisi ebipapula bye batwalawo RPC n'ababuuza alekawo omusige n'ababuuza mukebere mutubuulire obululu balina buli luddawo ekyamazima nga tewali kitu nabaga please stop this mubaleke bagende ne nkwata kansala ne mutwala ku ddwaliro ono omulala naye ne mugala tutambule tugende olw'emmotoka abagikubye bagiye amadirisa yonna n'endabirwamu nga baziye kakati nvuga ngezaako okufuluma field nga ndaba embeera ekoze eki etabuse wabaako abantu entone bwane nakatooke nga batukuba batugobye ku polling station olwo nvuga ngendewo ntuukawo mbuzabuza byembuza ndaba batandika okukubakuba obusimu omwana nga honorable tuve wano mbanvaawo nga nsimbula drone zijja 2 n'emmotoka emu ey'obuyonjo tuzirengera zijja tosobola kudda mabega nga tulina okugenda mu maaso omwana n'asimbula agende mu maaso omusajja yatuleetera drone omanye okusongamu ng'oli agala kozinga head on accident omwana n'ava ku luguudo bwe yali avuddeko adde ebbali ono omulala n'aleeta okumusangayo atomere omwana emmotoka n'agiwugula ne tuva mu field ne batugoba emisinde drone bino byogera byatuuka ku nze kagugwe nafuluma field zaali ssaawa 4 n'ekitundu nenfuluma field nenzire waka nentuula naye nga honorable one box bagitutte honorable wano ba agent babagobyewo honorable amabaluwa appointment letters bazitugyeko ne baziyuza ne batugoba ku polling station ba agent abaaliwo nga babatuuziza wabweru wakaguwa aze kuuma kalwali bweru wakaguwa bino byonna nga weebiri nali nga nkubira returning officer w'Essembabule Mr. Asimwe Arija Gracious ne mutegeeza byonna ebiriwo saawa zaali ziweranga 6 kitundu ku 7 olwo natuuka ewaka nga nkozera ku ssimu nkubira essimu nga ziyitiridde obungi ne mbaga mmanyi mba mukola kambawo essimu ya returning officer naye mutandika omukubira direct nga mpoli andi overwhelmed okulonda ko weeronda kati okulonda nonda ntya bagenda ku polling station we nalina okulondera ne bateekawo drones n'abasirikale okuva ku ssaawa nga 2 jjukira bino bigenda okubeerawo nga nebaza abantu b'NRM abamu abaali nga mu meetings nezatuula nga wahonare Hanifa nga mulimu RDC n'abasirikale baffe ab'Essembabule kulaffe police twagita twagivaako ekola byeyagala police twabita buli omu n'asigala for God and myself katonda akuume bukuumi naye mulimu abavanga mbambi ndoza batendewalirwa olinga ganti honorable tetuganye mpagira NRM n'ebikola bikolebwa si birungi honorable mbadde nkusaba okutandika nga 12 baako engeri gye weewala field bapulaninga kuwamba kyebaali baagala tebaagala nyingire mu ebiseera by'akalulu katuuke nga okyasobola okutambula mu kalulu era byonna bakola byaki bino ababikola bwe nasurvivinga obutampamba nga 13 n'eyo field district nagifuluma emirimu nemba nga njikola waweeru wa district era appointment data zange natandika ozigaba ku ssaawa nga 12 ku makya 12 kwemu awala ne batulemesa naye twagezaako we tried our best kakati bino ensokola kimbadde nga nti bannaffe ab'NRM mbeebaza ekyamazima ebintu bino ebimu babitugambanga honorable baplaninze drone balesa abasirikale bayitirivu ekiro basula bayiye abasirikale bangi naye nga honorable making sure nti ogamba abaana baleme kutambula kwaffe twava weeks nga 2 twagenda nga tugaba na saawe mungu okola ki ng'oyingira mu nnyumba kubanga buli muntu eyali awagira Nuupu agent wa Namugga candidate mu byalo nga omanyi nti wano wagira Namugga wano wagundi abaana bamala kumpi mwezi mulamba nga tebasula mu mayumba nga tebasuba abaana nga basula babasiba bayola abaana nga batwala ku poliisi nga bakugulako emisango gy'otakkiriza nti gyegiri mpaka poliisi bwe yakowa ne babuuza naye abantu bano bemuleeta ngolo bayingidde 100 ne babuuza nti bemuleeta bazza musango kyolongenze wala DPC nekubidde enduulu ne mbabuuza drone zitandika zitya okujja mu field zijjeyo abantu zibaleete ku poliisi mubaguleko emisango drone ziina mu buvunaanyizibwa ki mu zino investigations RPC ndoza atendwa ne bagaba nti mudda mukuleta abantu kuki ku police nebatuza security meeting awo mbadde sigambyewo nga tunagenda mu kalulu ne babagamba drones zive mu field do you know what happened police bwe yakuwata kabangali 2 egobe drones ezifulumye field be exchanging amasasi police ne giving up police ne kita bani nani amaje ne police ne kita drone ne sigala mu bantu nga zikola ogwayo kati woba bagobya abantu ku police baggulawo ekifo bayitawo lwendayi kubachwezi kiri maogola North mu constituency ya Sodo era oguzimba ogwo guliko ebifaananyi bya Sodo bingi nnyo abaana ffe badde bawamba mu badde babatereka nkitegeera ntya akaluko mbaka parliament nga kawedde omwana omu baamuta ku lw'omukaaga
nankwe nangamba honorable batutadde tuli basatu ne mubuuza babatadde okuvaawa kulw'omukaaga waliyo kooti ekola nangamba honorable tetubadde mu gundi tetubadde mu prison babadde batutereka mu kizimbe ekifaanana bwekiti ne bwekiti kakati weneebuuliza mu Uganda tukyalinamu n'abantu abalina obuyinza obukwata bannaabwe n'abatereka mu bifo ebyandigazeted. Emboozi eno yonna nga bw'oginyumizza sinaba kuwulira mu ani kubanga ogambye wagenda ne ku poliisi n'oloopa mu ngeri ez'enjawulo waloopa ani ali emabega wa bino. Ekisooka bw'oba oloopa omuntu ayambadde ekyambalo ky'amagye kuggolowooza oba oloopa ani. Twaripootinga drones eziri mu field ezikola effujjo ku bantu ne turipootinga honorable Anifa ng'omuntu kubanga twali tufunye obutambi abantu abamu bagenda nga mu meeting zaabwe ne bazirikodinga ne mbaga nti honorable Anifa embeera gy'ataddewo kubanga jjukira baliko mu meeting emu naga tetugenda kukkiriza Nuupu wano tujja kukola kyonna ekisoboka ne bwe ziri ba box tuliziwamba ku polling station era akavidiyo ako katambula nnyo ne bagamba omubaka wa parliament Anifa gw'oli mu lukuŋŋaana mulaale n'ogamba mujja kukola kyonna kati olwo nga batuwa obujulizi nti kino bakitereka wano kino kiri wano kati ate jjukira n'abaana bano faces nezo abaana benkubuulidde katuyinanga abo bamukulu Shafiiki bamutongole ebifaananyi tugezaako nobifulumya ku social media eby'abaana abaffe lwadde bambaza uniform z'amagye bagende bakole effujjo mabegako awawulirako ku Rwashande ng'agamba nze bannange bye bagamba musomye ofiisi z'amagye mu Rwashande ebyambalo by'amagye nti Rwashande yabitungisa nze sinze eyo ekuba erigende mawogola county nze sirimanyi olwo nga batandise okubuuza baani abawa abantu bano aba bulijjo ebyambalo by'amagye babyambali nga tubamanyi ngo abasirikale baalimu naye ndowooza okwongera ku numbers ne bateekamu nabo bakifeesi kati ekinneewuunyisa nali ndowooza ng'effujjo eryo baalikola kalulukomba ka parliament ye nina Rose bye bamukola byali bingi Rwemiyaga abamulemesa okuba campaign ne babagoba mu field ye emmotoka zaabwe ne zoonoonebwa ebyo tuzze tubiyitamu ebyokwonoonebwa emmotoka twali twabigumiikiriza nga gangi y'abali ekola ebyo byonna byekoze naye bwe kyatuukamu emmundu nali siyinza buta withdrawing abaana njagala okutegeeza abantu abasinga bambuuza nga honorable abantu lwaki babaleka ne beerwanako njagala kutegeeza bw'obeera mukulembeze kya bulabe nnyo abantu nga bakutte emmundu etali emu era obuvidiyo bwe nabaweereza nga mwabulaba ng'abantu bakalakala n'emmundu ku polling station agenza ajjewo box zonna akoze eki azitutte nga tewali amugambako tewali ne bw'ogamba poliisi teddamu kati poliisi egaanye okuwa obuyambi mbitadde ku mikutu siyambiddwa kati ngamba abaana nti musigale ku polling stations kinakola nagamba abaana sawa zaali ziweranga 7:8 nembaga mu withdrawing mubufunze n'okkiriza mu bufunze nemmanya tetuli mu kulonda tuli mu lutalo netubalekera akalulu bakatambuze nga bakola ki ekyasinga okunneewuunyisa ye returning officer waffe sembabu eya continuinga n'abala akalulu n'abala akalulu nsaba ompemu ampuliriza tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 honorable Goretti Namugga tubuulira embeera nga bwe yali mu bitundu eby'emawogola jjukira akalulu kakubanga ennaku z'omwezi 15 byavaayo biraga nti yawangulwa naye bw'owulira ati byayogera agamba tikaali kalulu lwali lutalo tukulidde lwaki lwali lutalo nti yatuuka n'okuba nti yasongebwamu emmundu shoot olinga w'ebiragiro mulala ate najja n'agaana byonna byali mawogola ate katumanye kati tukomekkereza nga kiri kye mwali muliko ekya protest vote kikudde butaka kubanga kyalimu okanoonya okakuuma okanoonya okalonda okakuuma kati ate tuli ku kakuuma ogambye abaana baveewo temukakuuma olwo protest vote yeyiise egenze ebbali ekyokukabanja nakyo simanyi oba okiriko ekisooka mbadde nkyakugamba ku nsonga ya returning officer Aleja Gracious zaali ssaawa nga 7 nangamba nti honorable Akaluke Matete nkavuddeko nkubidde poliisi tenyambye nkubidde diso tanyambye honorable nkavuddeko ne tutandika omukubira amasimu nga takyakola ki takyakwata kyogambye ekya protest vote nsaba okutegeeza eggwanga nti ndi muzadde era tebagambako nti kabanje kwalimu okusindika abaana abandi babatte okabanja
Kalulu nga mulonze muli mu lutalo abantu bakuba amasasi gwetegeeza muli batukira ku polling station shoot in the air kole fujjao kubawo bokubyo twala amabox wali oyagala ngamba abana nti mulwanigane n'abamaje soogera ku police njogera ku bamaje abesibye obukokolo wali oyagala abana bakole ki ekyokukabanja kino kyali kitya njagala okutegeeza bana Uganda nti ensonga ya protest vote yali very simple munoonya akalulu mu mirembe mukalonde mu mirembe mukakuume mu mirembe batuusa okukakuma bagambe no mugendeeka kiganyi bwana Kaguga ekyali emawogolo ekyo nyikwadde preamble ewanonga nzija ebifaananyi weebiri abaana be bakubye bakazualties bakubye amagulu bagamenyemenye bali mu ddwaliro ekyo kyenjogerako mu bwa kansala bitono nnyo kubyali kubanga deployment yali mu komba ka parliament n'aka president teyenkanyenkanye yabadde wano bino bibali mu kati sawe inze nakikola in the interest of okutaasa abaana ba Uganda. Okay. Number 2 sawe eno honorable Mwanga Kivumbi ali mu komera basanga abantu we Mwanga talina mmondo sirowooza nti kubali ewe mwalimu ayine mmondo amasasi ne gakuba sawe eno batadde embeera ku Mwanga Kivumbi annyonnyole abantu abafa batya naye ng'eyabatta n'amasasi agakuba teri agabuuzaako kakati nga tuli mu mbeera efaananako bwetyo oyagala abantu bakuli batanabya honorable Aisha Kabanda ng'anyumya emboozi enaga nti mutusaasire families z'abo abaana abaafa gwolowooza bayinza okujja amaaso ku mbaka wa parliament nga babattira mu nju ewuwo gwolowooza ki bino byonna obiŋŋamba walaba ebyabadde oba olaba ebikyali mu mwaka gw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiriyo kyabiraba era ekisembyeyo deployment amaka bagasazeeko bagawambye natunuulira ebifaananyi babbi bwe yapostinga ebyamutuukako nsuubira walaba ku social media nga abasinga bagamba yeekoza abasinga nga bagamba stanti abasinga nga bagamba eyo firimu tunoonya butya ndooza bwe tukivaamu mpaka CDF Muhoozi General weyavaayo n'ateeka ebifaananyi ku Twitter ye oba X ye ng'abuulira abantu nti bw'ati bwe yafaananye nga bakola ki nga bamwavuza ayazirana ndyoza eggwanga we lyategedde nti ebyogerwa byonna si kwagala kukyamuukiriza ate nno nga njagala okutegeeza ebiseera bisinga bwe twogera nga ffe abakulembeze bwe tuba twogera ku nsonga za security tuba very mindful kuba tumanyi kyekitegeeza ebyokwerinda anybody knows siyinza kuddira kubanga bamanyi bano benjogerako balina emmundu buli kimu bakiina nga nange akugamba inze mbadde mmaze ebbanga eriwera era nagamba ensonga lwaki mbadde sijja obadde ludda obukenke bwayitirira nawe obadde ku nsiko honorable leero bw'obeerako wano enkya n'obeerako wano bwotyo bulamu bwakubeera ekitegeeza nawe obadde oliira ku nsiko bulamu bwotyo there are so many things bye tutasobola kwogera ku mpewo kubanga bisasamaza bingi nga bw'obyogera bajja gamba nti namuga okuma omuliro mu bantu nga olowooza nti bisasamaza naye nga bituuse ku ffe eyagenda mu kalunga gwolowooza ogenze mu kalunga kubanga bulijjo honalebo ngezaako kunoonya sikufuna honalebo akalulu bwe katatambudde bulungi ate yasazeewo twekweka kumbe obadde ku nsiko era nkyaliwo nnyo naye olw'obulamu bwange nali nnyina okubaako engeri gye neeterekamu kubanga njagala okubula obadde nga mu kutambulako bano bagoberera eno bano bagoberera eri honorable tubadde tusaba wali badde message ezo omukazi oyo bw'aba tafudde akalulu kano omukazi agenda tufuukira ekizibu kuba njagala okutegeeza okimanyi nti Sembabule district yalonze 90% mukalu 90.04% voter turn up nze nnyina constituencies nga ziwera 38 kwana ng'abantu balonze above 95 to 100 bitundu 9 mu 5 ku 10 nga balonze nyina polling stations eziwere 12 nga bo balonda 100% teri yalwala teri yafiisa teri yafa bonna nga balonze honalebo oluvannyuma lw'okuba nti akalulu tekatambula bulungi nga bwe wali okasuubira kati ozzaako ki atugamba nti honorable ozzaako ki eggwanga lizzaako ki era njagala okutegeeza katulina categories nze ekisooka abantu tebesiga institutions za government lwaki nkubuuzizza ekyo kubanga abantu bangi abawanguddwa ne baddukira mu kkooti okunoonya obwenkanya omuli aba opposition aba NUP n'aba gavumenti aba NRM twandisuubidde nti waligenze mu mbuga z'amateeka okwekubira endulu ku byonna ebyakutuukako okunoonya obwenkanya kwaka akalulu kugamba nti baakakwatamu ne bakabba box ne bazitwala
akaluko gama ntwawambibwa ne summary twawambibwa ekisooka kye nasooka okukola nawandikira ebbaluwa akakiko k'ebyokulonda nga 19 nga njiraga emivyo gyonna egyali emawoggola era ne mbasaba mawogoleddemu ewo bw'omukisa okwerondera omukulembeze okusinga otulondera ekyo nali nkimanyi nti electoral commission ebiseera byayo byayiseeko era mu bbaluwa eyo nagiteramu nga ngisaba bino wammanga declaration of results form return form ne DR form zonna eza polling stations z'emawoggola 95 kubanga njagala okutegeeza ffe tetwasayininga ku declaration form yonna okulonda bwe kwaggwa ne batandika okuyigga abaana ekiro mu mayumba ani yabadde agent wano abamu baabasayiningisa ku mudumo gwa mundu naye abasinga ebitundu 9 ku 10 tebazisayininga era badde njagala mu sekendi emwamalirize ku nsonga kikyazaako kwekubira enduulu mu kooti tasabye recounti ng'abalala bwe bakikoze tulyoke tugendeko ku nsonga endala recounti obaleki nze mubaka parliament atafuna wadde single declaration form tolinaako neemu safuna DR yonna tolina bujulizi era kyoba olaba obujulizi bwa Namugga bwangu nnyo obwakalulu gamba nti no wano mwalangirira kino nnyina kino obujulizi bwe nnina bwakuwamba amabokisi polling stations ana tewali kalulu kaabalibwa ku 95 40 polling stations ebokisi zawambibwa mpambibwa macha zenewunya kati ebyalangirirwa byavaawa okulangirira eyakuwangula kakati ebyalangirirwa nsaba okutegeeza abampuliriza bwe bayolanga ezo ebokisi bazitwalanga ewa candidate gwe nali nesimbyona ego bayita days gye baatuuka nga bajjamu obulwanupu wonna ne babuyuza ne bapritikinga obwenaremu ne babuteekamu ne batikinga obwenaremu ne babutuka mu box era kyova olaba nti osanga results ezikwewunyisa nkugambye n'osanga polling station emu nga gye bayita Mbaale nga kuliko abalonzi 333 303 nga 3 byalondawo NRM 3 bwe walonda Namugga abala baafuna 0 n'osanga polling station nga Katyaza kuliko abalonzi nga 16 nga Namugga yafunawo 0 buli bonna obulala ono NRM naafunawo obulunga 46 nga abalonzi nga 10 bokka be batalonze ezo bagezaako nze kye nalaba ekizibu kye baasanze mu results ezo ze naga nti ziri very abnormal era njagala okutegeeza returning officer w'Essemba bule omanya abantu bagenda balowooza nti buli kimu kyakutwala mu kooti waliwo ebimwe bitagenda mu kooti ka returning officer w'Essemba bule ye baluwa omwana agitutte mu kakiiko k'ebyokulonda nga tumuwandiikako okulemerera okukolera omulimu gwe bw'esimbu with evidence because tewali kyongo ekitalina disciplinary measures bino bye mulowooza mbu kooti bya kooti bijja musangayo biri naye wano ku bino byakola ebyekiragajjavu ebyo byo tugenda mu bakama abe batubuulire oba bo tebasobola kudisciplininga abakozi baabwe nga tubalinako obujulizi nti waliwo ebitagenze bulungi ekirala tugenda kukomawo ku ba presiding officers buli polling stations ezakolebwako efijo for example tulina obujulizi nti box amagye gajja ne gagitwala nosanga presiding officer nga asayiniza declaration form nti wane zino results ze najjawo era bigenze bulungi polling stations 95 Essemba buli byonna nga bwe nkunyumiza emivuyo egyaliwo nga ne returning officer twazimugamba kati ate ekizibu kye yafuna phone calls zino ze twalinga tuwanyisiganya naye twamurecording amaloboozi byonna bye yatugamba nga wona lebo binnemeredde bo tebampadde buyambi akalunka vuddeko byonna amaloboozi tugalina talina polling station waddemu gye yasazaamu zonna azirecording nti 95 zonna azijjemu results so bino kooti ngenda genda era sebo nasaba declaration forms zonna yabadde ampandikidde ebbaluwa eggulo nga nzizeemu ti declaration forms eziri certified nyina zijja wa secretary to the electoral commission kati nzeemu ne muwandiikira ebbaluwa nti mpa copies of the DR forms declaration si certified akagambo certified nkajjeewo kati njagala copies zalina naye nga kyendaba ali ku delaying tactics alabika declaration forms tayagala zimpa kubanga I had nti ne bwe yampadde tally sheet abamu bamugaye wakoze ensobi okuwa omukazi ebintu ebyo osobirayo okufuna obwenkanya mu kooti gy'olaga kozesa ebintu bingi obwenkanya mbu basuubiramu naye bwe tunabadde tububafunyeemu era tujja kwekubira enduulu obwenkanya tujja kubufuna number 1 kuno okulonda twakuzza dda mu kooti y'abantu kino abantu tebaagala kiwulira naye gye bayita civil disobedience twagitandiseeko era bannamawugula nze njibakubiriza ne Uganda yonna abantu abatukozeeko effujjo mu baboole kasita obanga omumanyi yoyo abadde mu drone ayambadde kati waliwo fe omwana omu bamuyita Roger abeera ku kitundu bakiyita movement yeewaanye n'abagamba nti nze nali mu drone n'enkuba uzairu ku kyaki oluyi ekisajja nakikuba oluyi kakati abo tubafunako nga tubategedde n'ebifaananyi byabwe nga tubirina era ekyo twakyewadde okuboola buli atukozeeko effujjo ssebo civil disobedience is allowed okubaboola mu bizinesi zaabwe mu mikolo gyabwe na byonna mpaka abantu bwebanamanya tulina obuyiza number 2 tugenda kuba n'obukulembeze bwa mirundi 2 mu parliament wali tulina gye bayita shadow cabinet
oba alternative government katugenda busy eno wansi buli wamuyina omukulembeze nga bamuwadde busimu mwamulonze kati mwekolere line up eyamu nti fo obubaka bwa parliament esemba bulefu okuva ku mubaka mpaka ku bifo ebiddako feno line up gye abakulembeze bwe twalonda kati nabali bwe batuweereza nabo babeerewo mumukiririze mwawe bemulaba nti bebamu ekyo bwe tutakikole abantu tebajja kumanya nti bannayuganda balina obuyinza obwerondera abakulembeze sigamba ntuyigiriza abantu kuguguba naye ate era n'okuguguba kiri mu mateeka tetubagambye nti mukwate mundu mugugube wekyetaagisiza okuboola kiri mu mateeka civil disobedience tetukutte mundu naye ekyo ekyokulwanyisa kyokka kyetusigaziza tugenda kukola alternative line up bemukkiririzaamu abanga chairman oli gwe babaleetera oyo mumuleke aweereze bali abamuleeta kati mumbeere n'abakulembeze bemukkiririzaamu webale nnyo balire ddala awuliza radio 4 yandyagadde okumanya ku bigenda maaso olwaleero e Masaka munnakibiina ky'NUP mukwano gwo Rose Nalubowa yaggiddwako obuwanguzi obwasooka omulangirirwako ate kooti nerangirira omuntu omulala wa NRM Justin Nammere omulamuzi oyo y'omu bwe yagenda e Kalungu ewa Ssewungu esang box ensumulule nagabululu tetugenda bubala kuddamu bubala ewa Ssempijja Vincent Mabulangaki n'omukulu Nkeretta Yusufu era kyali kyekimu olowooza lwaki bwe yasanze eno nga waliwo box zitateredde bulungi yasigadde agenda maaso n'okubala obululu kati ate nze waliwo kyenjagala tutandika okupikingamu interest omanyi eggwanga Uganda tujogeddwa nnyo biri yali 1997 UPO yatandika bannayuganda tebasomye kusirwala busirwazi bw'ogamba nti literacy levels tuli mu bitundu nga 87 ku 89 ku 10 sirowooza nti mutusomesa kuba basiru kati ate nze zino zi recount ez'ekiyayi kati nkubuuza recount nga bagireese ebox zino wetumala okulonda ani atereka ebox simanyi ani azitereka ebox zisigala mu mikono gy'electoral commission bw'osanga ebox nga teriiko siiru ate nga va ku polling station ng'erina okubaako siiru ani gwe walisoose okunenya eyagitereka nga tonnabagenda nakubannabyabufuzi kubanga bino njagala saagala otunule nti lwakuba oli yakiyitako naye njagala mutunye n'abalala babifunyemu ebibonerezo out of obulagajjavu bwabo abalina okukozesa offices njagala okubuuza ebox omusanga nga nzigule gwe ng'omulamuzi nga tonnatugamba nti recount njiganye kubanga nze sijja kulimba kagugo saagala kupromotinga butali bwenkanya waliyo recount gye basaba nga yali badde ntuufu obanga ntuufu nga ku returning officer bamuteeka ku mudumu gw'emundu langiri abana agenda mu kooti nga bwe nkugambye enkola eriwo kati ng'ebyesemba buli gwe tumuweeko bwonna nze gwe basooka okuwa obululu 12,500 bagenza okundeetera foomu endala nga bampadde obululu 4,000 kaakati omuntu alangiridde ebyo gwe langirira tunaagenda mu kooti kati beesanga nga ebiri mu bubokisi nebalangiridde byawukana era olaba kati nga omusango wa Alan Mayanja bwe yabaga nti returning officer gw'ogamba obululu bwe buti naye nze DRA foomu yange ekola ki eyogera kirala kati oluusi recount ezimu ziri mu mazima na bwenkanya ezimu zikolebwa kuyiikiriza so tetujja gamba nti omulamuzi ewagundi yakola bulungi eno n'akola bubi tunulya principles number 1 nvumirira ekyokusanga ebox yonna ng'eri tampered with era nze kyenalowooza baalisoose nga kupanishinga oyo abadde abadde custodian we box kubanga yagenda okuleeta obutali bwenkanya ate bw'otuuka ku musango gwa mukyala Nammere ne Juliet Kakande ne nasaasidde abantu b'e Masaka tewali njagala nkubuulire kagogo akalulu kaluma tekaluma nti bakuwangudde kaluma oli okuzanyira maanyi go njagala nkutegeeza abantu bawenja akalunju kunju basula tebebase basula bapulaninga bwe nojja n'oyoola Nammere alina polling stations gwe yafunanga obulu 25 ewamu n'afuna wa 5 naye nkubuuza asiimwe ng'omulamuzi yabadde akola recounting oyo box wonna polling station zonna oba yabadde alina kubala boxes zebemulugunyaako agamba Nammere agamba waliwo polling station 11 zebatabala byavaayo ate polling station zezimu kuzitabaliddwa boxi nga zasangiddwa zirimu ebirumira ezimu nga nkalu endala zirimu obululu bwa muntu omu kati ne baziteeka ebbala ate ne baddamu ne babala buno obwasooka kwobwo obwalangirirwa ate era nabwo ne bukyuka ensobi eyabadde okuddamu kubala boxi zonna twabaddenga omulamuzi yeefudde returning officer aina returning officer naye yennyini si yabala obululu obululu balibwa ku bubali bweri nga tuli mu field ku presiding officer tubalira returning officer naye afuna kiwedde bwafuna exceptional cases ez'okuba nti waliwo eyemulugunya awo omugana nti box eggulwe nga waliwo abajulizi obululu koleki buddemu bubalibwe ekyakoleddwa e Masaka eggwanga lyawambiddwa sirowooza nti bannamasaka omanyi nka nkubuulire
ntero gamba abantu abali mu byobufuzi to promoting nga injustice fo tuba tugenda mu kaluka banga mupiira nti okkiriza okuwangula n'okola ki n'okuwangulwa as long as it's a fair game. Twali suubidde okukwata bannaffe mu ngalo nti munnange kankulinda olundi ekyabadde Masaka kwabadde kuwamba era mukyala Nalubo yatukoze bulungi okugenda okujulira nze nkimanyi Masaka tujja kufuna obwenkanya naye bwe banaabanga bakoze ebyamanjo ne tutafuna bwenkanya nze nkulayirira nammeera agenda kukaluubirizibwa okuba omukulembeze w'abantu b'e Masaka gwe nkugambira nti ogugu bakugenda kigenda omukaluubiriza anti kati kankule tewali ffe mu by'obukulembeze tewali kintu kibi nga kugenda mu bantu booga nti bakulonda nga tosobola wadde okuboogereramu ajja kusigala nga abamu abatono abamukkiririzaamu asobola obbabeeramu abalala batamukkiririzaamu bajja kuba bagoberera obukulembeze bwabwe baagala naye njagala otunuulira ultimate ekigenda okuvaamu ekyawamu Masaka togitunuulira yokka kubanga akalulu ke Masaka yokka si yabadde kagoberera Uganda yonna yagoberedde akalulu ako bikawunti eyo yagigoberedde eyo ensigo egenda eteeka omutima mu bantu abalala ewalala so kitegeeza nti tugambe tutya nti obwesimbu mu kukkiriza mu kalulu kw'eggwanga Uganda abantu okukkiriza mu kalulu obwesige bugenda bukola ki bugwawo era kyobola buno obuli obugenze buzaako turn up ey'abalonze badde ntono nnyo lwaka twabikoye ndaba olonda gw'olonze bo ne bakuwa gwe baagala kati bagende batulondere bawuliddewo n'abakugamba nti naye lwaki tetujjaawo okulonda ekisooka mu westinga sente zaffe z'omuwa musolo ekyokubiri ne mutta abaana baffe ekyokusatu ne mubasiba omanya abaana muka be tulina mu makomera nopukati eweza abaana abawera 12,000 in prisons abaana babasibye kakati bw'obanga otutwala mu kalungu otutte mu lutalo lwaki tokajjaawo ensi neeweweera tumanya nti NRM ereeta layinaapu nti bano baba batukulembera ekintu nekiggo kankuweyo ensonga ez'enjawulo zakoonyeeko ezifa emawogola n'ewalala wangisema Senyondo ero muvuko mutenda mu kigagga ensebo oyina eddakiika emu ensonga nze wulidde ekisooka nnyongera omusaatirako yabanga akalulu ke nga bakamukali bwenkanya ekifenna tuvumirira ye ekibuuzo kyendagala okumubuuza mu bwangu muviire anti Kyagulanyi yabuuziddwawo ba pulezidenti wabwe era bonna nga gwe bakkiririzaamu nesinalabayo omuntu ayogera nti pulezidenti fenna gwe tukkiririzaamu nga talabire era nze sigenda mu paliamenti nga simulaba oba okuteekawo embeera yonna etalaga bwenkanya Senyondo kale webale nnyo webalire ddala ndowooza nanka nga ku kya Senyondo kubanga badde nnyina okisembyayo wano honorable pulezidenti waali luddawo gw'omanya ali luddawo yensonga lwaki mbuuzizza kakati njagala okutegeeza eggwanga nti munnayuganda yenna waabula tumubuuza omuntu ogwo Kyagulanyi gyali tubuuzayo mwami Museveni yavunanyizibwa kutukuuma n'ebyaffe nze mubuuza nti Kyagulanyi ali luddawo era bwe mpulidde agamba nti muteekewo embeera njagala okubategeeza nti silence eno ey'abannayuganda abantu bayinza ogitwala for granted naye nze ntera okugamba abantu nti omuntu asirise mubi nnyo kuba kyakulowoleza oyinza obutakitegeera saagala mutu provoking beyond fe abamu twebadde tukyajjana ku mpeo zino kwogera ku bitwayisibwamu njagala okubategeeza nti omukulembeze waffe tumukkiririzaamu nnyo naye temugenda tukonalinga saawa eno nze ombuuza lwaki tambuuzizza nti Lina Zedriga ali luddawa deputy president wa NUP Northern Region where is she saawa eno oyo bamuwamba talabikako teryatubulira wajali ate era teryamubuuza wajali tubuuza no oyagala kati nkubuuzizza saawa eno singa obadde ne gavumenti efaayo namugga n'ayogera nti deputy president yabula abaana baabwe family zeekubidde endulu teryanyega n'ogenda ku Kamushaba Jole Jacqueline owa Western Region deputy president yabuzibwawo abaana beekubidde endulu yabadde breadwinner dededede Kamushaba tewali amanyikiddwa gyali mpaka kati 2 people missing in a country deputy presidents of a political party tewali atuddamu kakati oli n'asinzira gyakubidde simu n'agamba president wammwe yabula kati mukozeewo ki olaba bajjanga obaali bakuba abaana emigga esembabule nga batwala amabokisi nga amaze okukuba amasasi mu bbanga nga bagamba kati ne kakati mu kabanja ekitegeeza tomanyi Kyagulanyi gyali ne kakati mu kabanja njagala okubuuza Kyagulanyi ali luddawo obuuza nze mbuuza gwe Kyagulanyi ali ate kati nze nange nnyina kubuuza ndowoozeza nti naawe engeri gy'obadde oliira ku nsiko nti mubaddeyo mwenna eno impunity abasinga gye balabanga okubalaata ng'onaazimba eggwanga ekigambo kye bayita human rights violation okulinnya eddembe ly'obuntu mwenna tewabanga kakiwagira nawe oba oli mwenaaremu
ekyo njagala kibategeeza muyinza obikolanga ebyokubala takyagulanya ali luddawa kyagulanya ali luddawa ffenna yali badde konsaani yaffe nti olw'okusiga emirembe mu ggwanga gavumenti eno yali badde tereetera kyagulanyi kuwaŋŋanguka ekyo nkikubuulira saawa eno bw'abanga amakaage kati bamagye be basulayo simanyi ani asasula amazzi ge bakozesa simanyi kabuyonje ze bagendamu ani yabawadde lukusa zigendamu simanyi ani yabibawadde amenvu g'omusajja ge balya n'emiyembe gy'omu compound n'ebikajjo byakyagulanyi bye balya simanyi ani yabakkiriza kubirya babirya nkugambye byonna bye bakozesa mu makaaga facilities simanyi bbiru gwe tugenda kugiwa balya amenvu ebikajjo fene amagye gali ebintu byakyagulanyi begabula bateeka ku lujjuliro batukula bali wali balinga abali mu makaaga abamagye bali mu maka ga Kyagulanyi begabidde ebibanja mbadde nsaba mwakoze kiro mwegabire ne poloti mugende nga mutematemako allocate yourselves buli omu kyayagala genda mu nyumba atute ekitanda twala genda atute ebikopo begabireko ndaba nabo sibe bali ku TV ye balaba bateekako mu ntebe president yaposinga kuba nti buli wamu buli omu yeewadde wayagala okubeera abasulako mu bedroom ye beetutte asula mu kisenge ky'abaana yeewadde wifi bakozesanga bwe baagala bagikwakulamu ddalu obaagenda ebyo bina bina babitwala kaakati simanyi ani akozesa kabuyonjo master bedroom banaatubulya bajja tu update ani atuulawo ani akozesaawa awo twabawaddewo batwala so yembeera y'omugwanga Uganda bwe mubirabanga ebyokuseka naye bw'obanga otuula n'ogamba nti for God and my country nti Uganda the pearl of Africa tukyalina homework as a country not for Nupa alone but for every citizen buli munnauganda akkiriza nti akkiririza mu bulungi bw'eggwanga n'okuzimba Uganda ey'enkya webale nnyo obalire ddala Honorable Goretti Namugga nkutadde tugenda kugwamu maanyi era njagala okibagamba ate tugenda kuba balalamukko ku luno in regard tukulwanirira bannayuganda n'eddembe ly'obuntu bannamawogolo mbebaza bwebaza ababa wamba temubaddiza tokuba muntu yena kuba kyebabanoonyako basobole otusiba abaana bafe abasembayo leero obava mu kkomera omulamuzi w'essemba bule kyemmunenyaako eki baddidde abaana ababana kuno basaba cash bail ya 1 million cash bail 1 million omwana w'omunaku omukama abatukumire Ssaabasajja Kabaka awangaale